program Omunyo ku Makya. Nkwaniriza amanya gange ze Prince Apollo. Omunyo ku Makya kubeera kukubaganya birowoozo ku nsonga z'ebyobufuzi, enkulaakulana n'embeera z'abantu ababulijjo. Nkwaniriza mu program olwaleero lwakusatu tuli mu wiiki eddirira esembayo mu mwezi ogw'omukaaga. Ebigenda mu maaso mu byobufuzi byongera tulaga nti oboolyawo tuyingira akaseera akakanayo cyani. Ebiva mu parliament, ebiva mu nsonda ez'enjawulo ez'ebibiina by'ebyobufuzi n'ebiwayi ebyenjawulo ebyobufuzi biraga nti tuli butereevu mu 2026. Ensonga eziva mu kibiina kya NRM n'okuteekateeka obukiiko bwa parliament twategeezeddwa olunaku lw'eggulo nti kati bataddewo ebisanja. Ba chairpersons ba sectoral committees bajja kubaweereza myaka 2 baveeyo n'abalala nabo baweereze. Naye ate n'otunulira ebibiina ebirala ebyobufuzi, FDC egenda maaso n'enteekateeka zaayo mobilization tours ez'enjawulo. Boolekera Soroti, Eastern Uganda, ekibiina ekya NUP kyo kyateekebwako envumbo, mobilization tours zaayimirizibwamu. Ebibiina ebirala nabyo byeteekateeka, naye weekend eno waliwo ekigenda maaso mu bitundu eby'e Masaka, nakyo tukirindiridde onoowulira. Byebituleeta buli ku Makya tumenyemenye mu nsonga ezo ez'ebyobufuzi, n'olwaleero tuze tutunulire ku kigenda maaso ku ludda oluvuganya gavumenti olwa opposition. N'ayogedde ku kibiina ekya NUP, enkokola eziriyo n'obutakkaanya obwabalokawo wakati wa president w'ekibiina ne deputy we Honorable Mathias Mpuuga. Byonna n'ebigenda mu maaso ababaka okutuula obufofofo olwa operation kugoba corruption mu ggwanga Uganda. Tugenda kubyogerako nga negatiddwako munnamawulire, naye tebyobufuzi yabiyingira dda. Lwamasiraji nsanyuse nnyo obadde ombuzeeko, buuza abalaba Salt TV. Abatulaba yonna gye muli mu Uganda n'ebweru, kukola kwange mbadde nnima ku lusenfuko ono afumulidde kansa n'essukaali yampa ettaka ebudda. Ate naye omwezi gumulamba sigenzeeyo, mbadde mu nteekateeka yakugaba muwala wange n'abasoloti mwena nga 6 June yoga tugenda kubeera awo. Naye abatulaba Uganda gye tulimu eno, buli muntu alina kati kwebeereramu. Olunaku lw'enkya abasuubuzi bagenda okuwulira ekisembayo okuva eri President Museveni. Balusazizaamu kati baba balusazizaamu, ebyasembyeyo balusazizaamu, ensinkano tejja kubeerayo. Batuwoninga nti tebalinayo ssuubi, buli muntu bw'abagaddewo singa badde bakugenda bagenda n'ebisumuluzo twetegekera akawungo b'emmere omwezi mulamba. Tekiraga nti waliwo essuubi. Omusuubuzi waggalirawo edduuka lye nga kitegeeza akosaawo ekigaali, akosa agenda okusuubula, naawe agenda okulya. Wiiki eno tubadde mu kulaba bantu mayumba gamenyebwa buli wamu. Ekiri mu Uganda operation dda mu kyalo. Twalina kutandika kwebererawo. Si birungi, si birungi. Sikutereeza. Ate wali kutereeza. Obalumbira bukatanga obwo ne bagamba mugaga yaguzeewo mwenna mugenda kugenda 100. Eri kabalagala abo bayita mu simanyi mu kataba. Kuva okujjana n'esagala awo wonna abagagga baguze. Abagagga n'abatali bagagga naye ate abalina obuyinza mu ggwanga. So oba tolina magezi gadda mu kyalo. Okuvuddeko Siraaji, Walidi Lubega Mulindwa y'amyuka omugezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Nsanyuse nnyo Mwami Lubega. Nange nsanyuse n'abatulaba era abatuuliriza okubanga nkyaziddwako ku TV yaffe Nganzi, Salt TV, era ssebo kubanga ne ku ekibiina kyange eky'FDC tutuuse okwebaza kwaffe eri management eya Salt TV, Musumba Bujingo, ssebo naawe mukulu moderator, okubeera nti otuwa omwagaanya okujja okuteeka ettafaali ku nsonga ezizimba nnyaffe Uganda. Pozera ne senior Siraaji Lubwama tumwenyumirizaamu nnyo.
ate era nange ne ku ekibiina kya FDC tusaasira abantu b'omu Lubigi abamenyeddwa amayumba gaabwe nga NEMA tugiraba nga eyina enkola gye bayita selective application of the law nti eteeka iringa nyumba ya Nabbubi nti bwe yatuuse ku poliisi bwe yatuuse ku petrol station ya Stabex ezo zo tezikonebwa naye abantu ba bulijjo banakunkunye edda abo bo bakoze eki ekyaviiriddemu n'okufiirwa omuntu omukyalo omu yeewadde obutwa wakati mu mbeera ey'okubeera nti yasobeddwa ekiddako. So tulowooza nti gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma abantu obulamu bwabwe n'ebyabwe. Gavumenti bwebanga yekulembedde kaweefube okuggyako abantu obulamu bwabwe okubaggyako essuubi okubaggyako ebintu byabwe then tulowooza nti eba terina buvunaanyizibwa kulembera gavumenti. Bwe kiba nti Lubigi abantu abo batuuka batya okuzimba ennyumba ne zituuka ku wallplate ne zituuka okomererwa ne bakola finishing abantu ne bakola ebikomera bwaguuga Nansana municipality ng'egaba plan kubanga eyo municipality even before municipality yali town council yatuuka etya okugaba plan abantu ne bazimba ebizimbe ebyo okutuuka awo nga NEMA eriwa NEMA yali yaggalawo nga yagenda Kenya. So kijawo ekyokuba nti eyo ntobazi mwe bali no NEMA yandibadde eteekawo embeera nega nti eremesa amaanyi geetadde mu kuyiwa ebizimbe by'abantu ku ttaka geyanditaddewo mu kulemesa abantu okukola ki okwenkulokinga n'okugazeetinga ekifo ekyo. So baka twebuuza nti abantu bawalabye abantu nga baga nti nze mbaddewo emyaka 50 myaka 4 bihale NEMA erina moral authority okujja okugamba nti kakati awo kifo kya gundi esooka esuula petrol station ya Stabex tufiringe nti ddala NEMA eruma kale ye mulindwa Walid Lubega ate nga ye wamyuka omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC abali ku ludda oluvuganya gavumenti era kye kituleese tukumenyemenye n'okuba tooki mu nsonga z'aboludda oluvuganya gavumenti oba babalaka ki mu kiseera kino kyennyini bw'otunuulira okulwanagana n'enkokola eziri mu opposition. Kigambo kimu bibiri mulindwa Lubega eddakiika ziri 3 ebigenda mu maaso goli musanyufu n'oludda lwe mulimu oluvuganya gavumenti n'ebigenda mu maaso mu nteekateeka eyo nga tweteekerateekera 2026. Ekyamazima ebigenda mu maaso ku ludda oluvuganya ffenna awamu biyinza okuba tebisanyusa era tebiwa ssuubi. Njagala kubeera bwakyogedde yes kubanga ku ssaawa zino omwami Museveni wasinga okubeera omunafu ali amaanyi ekimuwadde amaanyi nti kufa ab'oludda oluvuganya tulugenze mu ntalo eziri solvable. Bw'otandikira ewaffe mu FDC olutalo pulezidenti waffe yawumula Dr. Besigye yasumulula fe abamu tulowooza ababadde mu kibiina ebbanga eddene ti ensonga ezo zandibadde zisobola okumalibwa munda ntono nnyo ku nsonga ennene. FDC emaze mu kisaawe eky'ebyobufuzi emyaka 20 ze tusolovinze at least nze ndi living witness kuba nzibaddemu. So okubanga akasonga katono ennyo tukalese ku lutandalo lw'ebyobufuzi n'abatalina kumanya n'abatalina nsonga mweno ne balabika bya tulowooza nti nze ndowooza nti ku bakulembeze baffe waliwo ekyakoleddwa bulungi. Bw'ogenda mu bannaffe baganda baffe aba National Unity Platform nze ndowooza n'ensonga gye balina ey'owekitiibwa Mpuuga naye yandibadde eri solved within nga tetuuse ku magnitude eyo kuba kati bwe tugamba nti katugizigende tumaliriza ffe tukoze ki tweyambudde tumaliriza ffe twenafuyiza kubanga omulimu gwaffe ng'abavuganya kuwa ssuubi bannayuganda. Kali bwe tugenda mu entalo zeerodinga essuubi entalo zeerodinga zikulemesa okukola mobilization gye tugenda okutandika tubandi be twagitandika dda maybe as last year oba omwaka guli naye tumaze Katonga ye abasooka okuva omwaka tuno tebabadde tebamobilizinga please sirabyewo bantu be bamobilizinga omanyi bw'ojja n'onnyonnyola abantu nti bannaye tulina ekizibu mukazi wange afuka ku buliri olwo oba onyweza maka
ng'ozobulira abantu kubanga ezo ensonga bakusuubira nti at the level of leadership ezo ensonga olina zimalira munda mu maka so si kujja kukaabira bannayuganda oba kukaabira abantu tibane mukazi wange afuka ku buliri abantu boyogerako ye founder president exactly founder president yasobola okukola ensobi si katonda so tulowooza nti founder president mukama waffe gwe tuwa ekitiibwa ennyo yandibadde ensonga ezo azimalira munda twandigenza okugenda mu bantu nga bwe tugenda okugenda mu bantu nga tubabuulira programu FDC tuyimiridde bwe tuti ngwe njala ombuulire message kyeweereddwa ejjako Museveni mu message mu nkuŋŋaana ezo enkuŋŋaana ezo ekigendererwa ekimu ku ebyo kyabadde kyakwebuuza ku bantu n'abawagizi ba FDC oba batondewo ekibiina ekyabwe ekipya ekyawukana ku kyammwe ekya FDC bwe yali etandika mu 2014 abakulembeze be FDC bakuba nkuŋŋaana kyezo okwebuuza ku bantu FDC etondebwewo oba tetondebwawo because ideally bw'oba ogamba nti olina idea ey'okuforminga party genda maaso giforming okwebuuza kimenya amateeka okwebuuza please you don't need teweetaagisa party giforming thereafter gipopularizing kubanga okirina kakati bwe banakugamba nti tukyagala ng'okivaako gye n'omuntu yakuba enkuŋŋaana bwe zityo mu 2018 nga yeebuuza ku bannakibiina n'abeera fair n'atugamba nti kube neebuuzizaako 70% baŋŋambye nzireyo munda mu pate ensonga ze nnina nzimalire munda naye nze nfiiringa nina okukola pate empya katwebuuza gye n'omuntu obudde bwe yayonoonera bannakibiina ng'abeebuuzaako yayonoona bwaki ng'obedde ye yalina ekirowoozo ekikye so I feel ne bano abantu tebali fair to themselves ne ku bantu be balowooza nti bakonsultinga so nze ndowooza nti ekifaananyi ekigazi obudde buno twandibumaze nga tunnyonnyola bannayuganda emiramwa egy'ebibiina byaffe programu zaffe ekyokubiri nga tukola update ku bannayuganda struggle y'okugyawo nakyemalira Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni etuuseewa bannayuganda gye baagala okuwulira si kuwulira nti ono yalidde ono yakoze atya ebyo bibamalamu amaanyi bannayuganda baagala kuwulira message of hope kubabulya struggle tugituusizaawa kuba obwo obusonga butono nnyo okkiriza nti ebigenda mu maaso mu kibiina ky'ekyafu FDC ne opposition okutwaliza awamu tebiwa muna nkyukakyuka suuli exactly naye ffe ng'ekibiina ffe ng'abakulembeze tuwadde obudde obumala okumanejinga ensonga ezeetaaga okuwuliziganya ne bannaffe ogwo ogwaffe tugukoze era njagala okuwa bannayuganda ekifaananyi tife abakulembeze abatudde ku kitebe najja nankumbi tuwuliziganyiza ekimala ne bannaffe era ebbanga eryo lyonna okugamba nti tusimbudde kugenda mu bantu nga twagala tusooke tuwuliziganye ffe enkola eyaffe ey'emirimu bwe tuba bakuwuliziganya tetujja ku TV ne tutegeka emizindalo gya radio ne tunnyonnyola abantu tulowooza nti ensonga z'ekibiina bazimalira munda then ez'abannayuganda ne tujja ne tubabuulira ekifaananyi ekigazi so omulimu ogwo tugukoze era tukyaguta newenjogere gukyagenda mu maaso naye okkiriza nti okwerwanya kwe mulimu mwe abavuganya gavumenti kuwadde President Museveni akaweweevu nti kati teeralikira nakweraliikirira. There is no doubt about that. Museveni yasinga okubeera happy. Bwabanga mwa Museveni mutamivu yenyu ya kati okkiriza bwabanga mwa Museveni yenyu ya kabila kati atumiza ne kuweki endala naye kati okkiriza mu kiseera kino nti bye mukola bikolera mu President Museveni no tebikolera President Museveni yasinga okufunamu fo obukulembeze obwaffe nkugambye nti tuwadde emyezi gino 6 egiyise obudde obumala okuwuliziganya ne bannaffe nga kyetugezaako okukola kwe kugema ekyo okuwa mwami Museveni omukisa okubeera nga ye ayina era enteekateeka zaffe atlisi zina kye ziyambyeko tulina abantu bangi nnyo abagenza ensonga baziraba era ne bannaffe abatudde e Katonga nkakasa wabaddewo okusesetukamuko as I speak speedi kwe batandikira si kwe bali wabaddewo okusesetuka naye okukubaddewo olwa engagement ebaddeyo under the scene so kyembadde njala okulaga bannayuganda nti kakati olwaleero nga mpunzika ekibiina twasazeewo okugamba nti katugende mu public tunnyonnyole bannayuganda ekifaananyi ekigazi n'okukunga bannayuganda n'okubawa update
Mwami Museveni mugenda banyunyula ki tutuusewa ensonga enkulu eri ki mukubeera nti tujjawo Mwami Museveni ensonga enkulu ennyo okukunga bannayuganda okutwegatako nga tusinziira ku nteekateeka gye twalonkinze eya digital membership registration tugenda kuba twatongoza pulezidenti waffe yatongoza okwewandiisa kw'abamemba ku level y'emitimbagano so kaka tugenda kuba updatinga process y'okuwewandiisa wetuuse ekyokubiri n'okwongera okukunga bannayuganda okubeera nti entalo ezigenda mu maaso baleme kuziteekako nnyo sira tutunulire ekifaananyi ekigazi ekya Mwami Museveni era twetaaga okukyadressinga. Tweyanzeke Walid Mulindwa Lubega ye amyuka omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC. Tunaabalaba Siraje Lubwama gwe ndowooza ojja kugezaako okwetololera ku bifa mu NUP gye wayingira nga bitabuse olinga eyagwa mu flying pan nova mu flying pan n'ogwa mu muliro mwenyini ekigenda okubeera Masaka nze sirowooza nti kwebaza kwokka Thanksgiving kirabika kulaunchinga platform empya abaali bewugomyeri kati balangirire butereevu nti kuba omwaka gusigadde gumu tugende mu nominations ndowooza ke kaseera ak'okusala eddiiro simanyi bw'okiraba eteeka bwe ligamba era bagoba bujja ngulaba NUP ekwata omuliro gwe ng'oyingira ennyumba nga ndaba omuliro mu DP netuteekawo akasiisira KCDP Social Democratic Party eya Honorable Mayiga mu myezi 9 twasobola okufuna district 89 muzifuna mutya okugendayo bakabanga ako era results zajja nga wetwagenda mu general elections tufe twaleeta Mayor Sebaggala wano mu Kampala netwaleeta ne bameya babiri Lugazi Asaya ne Mubaraka Gati Gwabata twaleeta bakansala 37 na 111 nenakawa bali mwezo kati bwe tutuuka mu kulonda nga DP gitwali tuwagira ebeere ne speaker Shifula nga baga nti tetuwagala era ffe tulina abatumala actually nga balina ababamala okulonda kitwakola kwe kutambula ng'ekira n'abasazi tunoonya omukago n'aba NRM tubagamba mutulondere wa DP Shifula naffe tujja kubawa SDP nga y'amaanyi mu DP deputy speaker tubawa oyo kati RDC ne tuyitawo DP bagenda okuzuuka ku makya nga balowooza balina 13 nga ffe tuli 9 n'abali 11 nga ffe tusinga ki obungi so omululiro obwo ne babamirira mwena mu NUP kati bwe tujja ku NUP nali mu DP era nga ndaba waliyo obuzibu mu DP presidential candidate nalonda Bobi Wine ninga oli mu DP mawuli alimu yes tegeregereza nti bw'obeera mu kitundu tolina maaso walonda Bobi Wine ninga oli mu na DP exactly so ebyali bigenda mu DP mu FDC byonna nali nkola ki mbimanyi naye okutuuka ku kifaananyi ekigazi President Museveni talina bwangu bwafunye mu kisanja nga bwafunye mu kino nawe okkiriza talina President Museveni mumuwadde ekyanya ali kukaweweevu 2021 COVID yamukwatirako ebitundu 9 okufuna kuba president senga waliwo kuno okwa marathon rallies kyandibadde kizibu teyandibadde afudde pressure naye yafunanga essaawa 3 n'ababuulira ogenda okumaliza nga talina kyababuulidde ayongeddeyo ennaku ngala 3 naye nga mulina omuwuliriza nga mulina essuubi paka bitwamalako ffe twasembayo okuggulwa mu East Africa COVID era ffe twasembayo okukosebwa titwafuna ebintu ebituyamba ku mulundi guno ne babyebbira bo abanene teyeetaaga COVID-19 ate tajja kwetaaga COVID yeetaaga disorganization ya opposition kati agifuna agirina okkiriza nti muli disorganized very very much nti bw'obanga omazeeko emyaka 3
kati ng'oli wa opposition ng'oli mu leadership oba kansala oba MP omwaka ogwasooka gwali gwa orientation kwaba abapya emyaka ebiri gyali gya kukola bw'oba tasobodde kukola kimatiza mulonzi mu myaka ebiri gino ebiri tojja gikola kuba Museveni ataddewo nti lutalo najja Nankumbi teyagala kujjako Museveni eyagala kujjako Katonga yabawali ne Katonga yagala kujjako najja Nankumbi that is true ebogenda mu bya digital Walidi indako bawalidi message yanga at least tebalwanyisa President Museveni at least njogedde ku Museveni bagenda mu balwanyisa Dr. Kizza bagenda mu bya digital osanga binza kola mu north region zina tebisobola kukola especially wano mu Kampala tubadde n'okulonda mu parties nze njogerera Kampala kuba gitegeera nga FDC ba regions ebaffe eri twalina Kateregga nga batula kutuuza balaga nti ono yegundi alonzi nga bw'olonda structure togiraba naye nga ate mulimu bakandidate ba FDC abali ku kaadi ya FDC kanjogere ebaffe twalina Kasozi Ibrahim nga FDC n'ateekako ne slogan wano ku t-shirt service without colors nga twamulonda aba DP nga tuli ba FDC NRM nga batusinga omwagala netugenda n'awangula ki akalulu naye nga senga kyali nti FDC ye mulonda ne DP ne londo yali tasobola kuyitamu Kasozi yali tasobola kuyitamu era twalina emmotoka nnya ezirawuna mu kulonda polling station olinga agati FDC polling station bbiri eyongedde okunafuwa akalulunga boxing nsumulule mulimu n'obulwa bwa Museveni awe gaba ku secondary school omukyala yali mu motoka nga ine brigade nampita nangamba wali lwaki muli akalulu Siraje njagala oyogere ku kibiina gy'oddukidde nga naye omuliro gwaka kantu ekyo kankituukireko ddala kuba kyosikwagala kakati principal wa NUP bwe yali ajja at least namanyako before other people nti waliwo omusango gwali ku land division nga principal awabiddwa ambassador Kibunyako US kwataka nali ngeze gukavalinga ne gutabaayo nimubuuza lwaki oyomba ne ambassador nimutategeera gataka yali musabala ngati oyo agamba nze nabbe ettaka nisinzi abagana land board batunde ettaka bajja ne banywera wali one man bridge kati nalowooza nti nze nange eryange balibba naye siina budde ngenda n'aba opposition bengenda okusinkana ndidi abasinkana oyogera ekifo nange nagenda n'enswama awantu abaga nti ngenda kujja ku by election ogamba nga ajja ku bwa MP bonna nga tewali akkiriza totutewala it was only Kasozi yagamba nja kuwa twagala okumanya mu kiseera kino kati mu kiseera kino nga bw'amala okujjaawo asowaganye ne Mathias Mpuuga bw'amala okujjaawo banoonya bampuuga bonna ne banoonya bamabike ne banoonya baani ne bakola people power people power yawangula by election 5 neva mu western nekoma ino gye baali battira principal Arua president n'afuna pressure ne by election n'azisazaamu ezaali ziddako kati ne tulowooza nti weevu yegenda kubuuminga president Museveni n'amanya nti kati waliwo obuzibu ne bamuyita kulitalaba ne bawandiisa NUP lwakojo n'asasulira ebibibi ebyokukola kyali tateeka okukola NUP wejja n'amanya n'agamba nti kati nkoze ntya n'akola kyekola mu DP n'afuna DP good DP ne bad DP n'akola kyeyakola mu NUP n'afuna dirty money ne good money n'akola kyakoze kati kyakola mu NUP particularly nti ayinamu abantu bakolagana nabo naye nga bali within NUP ne baleeta ekintu ne kijja ku ntalo kati saawa zino tusobola kugamba nti waliwo NUP alwanyisa Museveni okumujja mu ntebe practically olwaleero NUP nayo teri ku kyakulwanyisa ekyabirimu olumu ekyo kyowulira e Masaka
Puga ayagala kutestinga waters nti senga kikwatayo nenkwakulayo aba MP abaliyo 15 nsobola okutandikira awo weevu oba enagenda mu maaso bategenda mu maaso naye naga tekyo tekijja kusoboka kukola ki kati olaba nti n'eddiini ziyingiddemu oyiraba faza bambaga nti mugenda mutya okugamba okusabira omuntu gwagamba nti abbiliyoni bita tulina moros ne baga nti Katikkiro otandise naawe okuyingira mu kintu kino jjukira nti Katikkiro ye mugenyi omukulu agenda okusaba misa ye Archbishop Dr. Semwogere kakati ekyo senga kigaana one way or another Puga balina kuddayo afukamire principle naye kisoboka ekyo kikyasoboka kisobokera ddala atasobola kudda ye Dr. yavaayo Burundi nayisa red line nagati owange naye oyogedde ogambye nti mu NUP kati mulimu good NUP ne bad NUP. That is it. Okitegeera kyo kati good NUP ekyasobola okuddayo ekwatagane ne bad NUP anti kisinziira engeri gy'okuttemu situation n'engeri gy'olabamu ani mulabe mu kiseera kino ku bigambo ebiyitinga n'olwaleero bafuuti soja ng'amasasi bagoolekeza Mpuuga akyasobola okutuula ne principle bombi baba baagala okutwala Museveni tebasobola kulwanira ku kizigo balina kusooka kukwata nsolo ate nga NUP yokka tesobola gikwata nga yeekutte n'aba opposition abalanga FDC Katonga FDC najja Nakubi ne bajja n'omuzinzi ogwo. Unfortunately mu Uganda tetulina obunyiivu nga bwabiwagu retail gyo wabaddeyo financial gundi emise Kenya bana Kenya bavudde ku street ne bagaana yadde bakutteko bibiri ne bagenda mu kooti n'abalala bali mu makomera government yasazeemuko abawano tebakisobola bona agamba okusiba ekikubo waliwo yajoga nti njagala mmere ya leero kati nze nziguddewo ate awo yaggulawo poliisi ejjamuwa obukuumi oyo agenda okuba olukiiko e Masaka poliisi ejjamuwa obukuumi era one kuliko Katikkiro ateka okuba protected tewali agenda kuleeta Archbishop two ayise ne bamemba ba parliament abamu nga bali abamusiba banne ba commissioners siba NUP ne Archbishop bateka okufa Archbishop ate eyo center tibayinza kuwaawo center RDC gundi nibaga nti kati awo tukukkiriza alina kakati munda mu NUP Kavule mulimu okusala ntotto MP baffe tebagenda kusala Katonga nali wano nivuga nti Kasonga Katonga egenda kubaawo mu gw'omukaaga obuvuyo nga tewali amanyi nti naye waliwo ebibiina 7 ebyasaba biwandiisibwe nga bipya ebinaku byo bimaze okufuna emikono mwandibanga mulimu kino ekyemasaka si mwandiba mwekiri ekitegeeza mbufunze lindako mu maaso wano twandirabanga NUP ezaddeyo ekibiina ekipya tekiriiko okubuuza bw'onaalaba nga sipiika wa parliament yasaze Katonga ze agenze Masaka okubeerawo thanksgiving ojja kubaawo message abantu babiri wa Masaka n'oyo mbalabyeko awantu within si wa Kampala Mwokiso a hotel kukigo nga batuula mu kafo ka byabufuzi naye nga tebali ku party so mu Uganda abantu bagenda kuba bazibu nnyo okufuna obwa president ate kigenda kuba senga principal tasala magezi ne executive ye ne bakomyawo enamba bateekawo okuteesa kyebadde njala wasobola okubaawo kyembadde njala okubuuza nti kino kyonna oba bino byonna ebikolebwa byoyogeddeko nebyetulaba nebyetutalaba birekawa ekibiina kya NUP ekibadde nga kikyali kito naye ate nga ye leading opposition party mu parliament manyi leading opposition osobola ogiraba mu numbers FDC nga gundi tennajja NUP yali namba esingaawo kuba opposition I mean in parliament weyaba lope ngeri above 57 kati tuli 57 senga olaba abagenze ku mikono wano
bonna ba 57 nga babagambye mugende mu rope bwe yabagambye mpya mugende bagenzeyo bonna no n'abamu bagenzeyo with reservations ow'ebbaala yagambye nti nze natudde eggulo ne bantuuza ne bankaka ne bampa n'emmotoka yaabwe balabe ateereddeko ku pisito senga bamuteeka ku kalulu ak'ekyama ajja kukola kirala okufuna ekyokubiri eyo gundi yakusaaga mu busaazi tesobola kuyita ku road blocks 3 okay tetugenda yeyo kijja kutujja mulamu ekiriwo ekisembayo PLU nagamba wano president gundi muhozi ajja kulabika ku kalulu era bamutadde eri ali mu magic kati ne PLU as a pressure group eri mu underground enoonya abanyize agenda kunoonya abanyize mu FDC abanonyize mu kiba jenga independent ebawe ticket one example is Masaka bandyegata ku PLU no Masaka Kasolo wine ya ne agenda kuba funded okuvuganya ku PLU ku kino ekifo kyali mu vice president n'ebifo ebirala bakansala bangi mbalabye bagenze ne basanze wati PLU munatuyambako sengeno tugana embeera eyo kugikwata osobola kulwanira before bya parliament na wansi otherwise President 7 nga bwe tuli kakati muyimiride mu section yenywere kachai asangula amaziga bagula obutambala kale obiwulidde ekirungi nti byogeddwa benyini abali mu opposition atenga bankizo nyo mu nteekateeka eyo babaddewo ebbanga lyonna mwami Mulindwa abadde mu FDC okuva luli ndowooza waliwo ng'etandika oba wayingirawo naye obaddewo emyaka egiwerawo ensonga ozitegeera n'ate ne Siraje Lwama naye abaddewo ensonga zino ng'azeetegereza mwami Mulindwa nga sinabagenda mu bubaka bw'abatulaba n'abatuuliriza ekigambo kiri kimu kyokka ono ayogedde ku kibiina kye n'agamba nti ebiriwo mu butuufu gwe ekibiina kye FDC bino ebiriwo bye mwogeddeko ne byayogeddeko wano birika wa FDC FDC eri ku mitima gy'abantu era nze njagala Siraje asesemu era n'opinion musanyukiddeko eri ku mitima gy'abantu newankubadde mukulu Siraje tatulabawo of course we tuli ensonga lwaki tusobodde n'okubeerawo ebbanga lyonna tusobodde n'okuzimba abakulembeze bamenye era tukyaliwo era ebiriwo nze ndowooza nti nina essuubi nti bijja kuggwa saagala kumalamu bannayuganda n'ekibuuzo nti biggwa bitya saagala kumalamu bannayuganda maanyi nayo yayitamu ekyo kye muyitamu era gye bigweredde weewo kubanga nze kyendowooza mwami Museveni waali ali ati the weakest naye ate era nzikiriziganya ne mukulu Siraje ogamba nti eno embeera eriwo gyakulyetinze emukolera nekyo tekisoboka nendowooza nti n'obudde no tubeere fair tekisoboka tosobola nti President Museveni ali at the weakest n'ate n'ogamba nti ebibiina byammwe biyenjibuse biri mu bizibu bitubidde mu bizibu muntu Museveni ayenywere kacaayi waali sikitegeera nze saagala kukozesa kigambo kuyenjebuka kigambo kinene nnyo kinafuya biri bitya tusobola okubeera n'okusoomoozebwa naye okusoomoozebwa okusobola okuvuunikibwa sirowooza nti embeera gye tulimu eri permanent era omugezi omu yagaa nti olunaku lumu lugendo lugazi nnyo mu byobufuzi nze ndowooza ne bino byonna mukulu Siraje byayogedde kituufu mwami Museveni ayinza okwagala bibeere ebyolugenderero naye kisoboka okubeera nga wasobola okubeera okwatagana yes first of all munda mu bibiina ebibiina bwe binaaba tebikwataganye ebibiina bigenda ku evolvinga buli kibiina kitandikewo kati nga bw'ayagambye wa mukulu Mpuuga okkiriza nti ebiri mu FDC byaliko mu UPC baliko mu DP nnyonnyole FDC eyinza okubeera nga yanjawulo ku UPC ne DP maybe ne DP kuba kati tulowooza nti abo bo bali mu mukago bonna bali mu mukago omulambulukufu ne mwami Museveni fati tekisoboke wammwe tetukolangako mukago tetulina gavumenti nti tuli mu gavumenti tukola nayo tewaliwo era ne bwonkyaziza nze njogerere Siraje yagambye
mukama wange nti ewaabwe waliyo good NUP ne bad tumpa NUP. mukisa kunnyonnyola kugusa ensonga manga agituuse wakati n'ompamba Jiguse. atuwuliriza n'atafuna kifaananyi kyenjagala okusigira atuwuliriza ekifaananyi nze siina mutawaana n'ebyo ebibiina okumeruka for as long as tusobola okufuna we tukwataganira awamu omwaka oguliwo wakati wa leero n'omwaka ogujja bebbanga eryo nze ndowooza nti ebbanga ddene nnyo ebintu bingi nnyo betugenda ebimu bye mutasuubira kubaawo ebigenda okwapeninga so nze nsuubira nti bannayuganda essuubi babe nalyo nti kituufu mwami Museveni asobola okugenda era n'okukakasa nti ate ali at the weakest nyinza okuwa ekyokulabirako nti president we Sudan omunaanule yavaako Omar Bashir Jeno mu kiseera bwe baamugirako yali akamala okuwangula akalulu n'ebitundu bimeka byali bakyenda kinaana ku buli 100 otegedde to expecting omuntu owagamba nti ayise mu kalulu n'afuna overwhelming majority ate n'agibwako kisobola okubanga amaanyi agakalulu gali cosmetic ye yagekolera naye nga mu bantu eyo eddoboozi ly'abantu talirina kakati obuvunaanyizibwa bwe tulina ffe abanyigirizibwa kangeze FDC ne NUP n'ebibiina ebirala ebisobola okumumeruka nga birina omutima gwa swago kwe kwataganira awamu ne tutuula ku mmeeza ng'eno nga bwe kyali kibaddewo ddi ebibiina teri bwe kibogamba nti oba bwe kyali kibaddewo tera tekijja kubeerawo ekyo kyo njala okuwa bannayuganda essuubi nti kisoboka NUP FDC kisoboka teri kitasoboka teri kitasoboka bonna bakwatagane bakolagane already waliyo ne DP block ne yesterday nkundi whatever kasaba banga balina omutima ogugamba nti mwami Museveni yetaaga okukola ki okuvaawo so nze ndowooza nti ebbanga likyaliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina kwe kusooka okwetereeza naye FDC kyetuli mu kuyitamu tuli mu kulaba nga twetereeza internally bwe tumaliriza okwetereeza tufunye bakandesi ab'enjawulo tuzimbe amaanyi agagenda tusobozesa okubeera nga tusobola n'okukwatagana ne bannaffe abalala tusobole okubeera nga tuwuliziganya tusindikirize mwami Museveni aveewo neyanseegera myuka omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC yayogera tugenda kufuna obubaka bwammwe abatulaba ita ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 tokuba simu kwegayiridde sindika obubaka WhatsApp sindika obubaka ku SMS bwe tugenda okusoma tosindika voice note kuba tetugenda gizanya tutunuulidde oludda oluvuganya gavumenti luyimiridde lutya entalo nga ziyitiridde ninga bandi badde obuulyawo mu kaseera kano beeterezeza kubanga omwezi mukimanyi bulungi nti omwaka kubula gumu tuyingire nominations gumugoka tuyingire nominations ez'akalulu ka 2026 agange nze Prince Apollo. Good morning Mr. Apollo. I am Tumwine Benjamin from Bundibujjo Kitara. Nowadays Ugandans no longer have faith in all opposition political parties because their mission is to fight each other, not to remove the ruling party, and the way I'm seeing Museveni will continue ruling paka last. Ndoza muwulidde abantu bye balowooza erudde tweyanza nnyo tweyanzeege Tumwine Benjamin endowooza yo webale kulaba era webale kuwuliriza. Stephen G Alichireka Bira yagamba nti nkwagala nnyo Mr. Apollo fe abanoonyeza NRM akaru obululu opposition egenda tuyambako byemukola mbiyambako bali abanoonyeza NRM akarulu tebagenda kufuna buzimu oboolyawo webale kuweereza Mr. Apollo. I think ebibiina by'ebyobufuzi ebisinga biriwo nga bigumaza nga kigumaza FDC bulicha yeyongera kusuula bubonero muwonge traffic enabingo oyo no mumanya abeera nnyo ku mikutu aludde nga agoberera ensonga muwonge traffic tukutumiddeko webale kuwuliriza webale kulaba. Good morning Mr. Apollo. Sekide Costa, Chief Administrator, Chofa Foundation. President Museveni projected that by 2026 opposition will be no more. Now I can realize opposition is no more. Yendowooza z'abantu ono ye Costa Sekide yendowooza yagamba nti opposition erabika yaggwawo dda tekyaliwo. Good morning Mr. Apollo. I wish we go back to movement system because multi-party system has failed completely. Dr. Rock Sanga alikiruhura Siraje ne mwami Mulinda ndowooza mujja kubanga mwanukula ensonga wala abalowooza tuba opposition multi-party system eganya okutambula nga bwe twali tulowooza
nabo mwanukule mweteketeke mu kyanukule ekyo. Agambye atya, I am Marvin from Mukono, naye why shouldn't FDC join NUP? Ndoza muwagizi wa NUP aga nti oba FDC mwandyegase ku NUP omulundi gumu nekyo nekitegerekeka, oba ategeeza kwegatta, bategeeza kukolagana, ndowooza simanyi. Mwami Apollo webale kuweereza Iga Jamiru e Mukono, ndowooza NUP egenda kusooka DP okusaanawo. Mwami Siraje aje Masaka. Ohulira sebo bakuyise wandibadde ogenda Masaka simanyi. Masaka ngendayo ng'omulimi. No tebategeeza genda mu sigenda Wampuuga mu ntalo ezo saagala kuba na side kuba tezinyamba nze yayagala okujjako Museveni nga mwe mulwana mwekka ng'omulaba ali wali sisobola kubeera ku side yawo. Principal ne bagamba temugenda oba owuliriza oba bagambye bate bagambye sigenda Masaka, ngenda Masaka kulima. Mr. Polele kueleze kigambo oludo oluvuganya si kituufu wano mu Uganda kiruludda oluwabula. Kale tuyanze gagamba okuvuganya kuteeka kuba balanced. Okay. Neyanze atuwabudde nti titwandibadde kuvuganya lwandibadde ludda oluwabula. Kale tukitutte. Good morning. I am Ryan from Ndeje. Opposition has no core values than the government in power. Abo bali ku byabwe. Kale yendowooza yo Ryan agamba nti opposition balabika tebalina nsonga oba ekinyusi ekibagata. Mr. Apollo wali no tewakyali opposition agamba nti wanono tewakyali opposition ya mugundu. Wano tulina oppose to get money to survive. Kubanga Besigye tasobola kuduumirwa Kyagulanyi abeera ayenje buse. Muwulire endowooza z'abatuuliriza abamu balowooza nti opposition kizibu nnyo okukola ki okuyimirirawo n'ebeera n'ensonga eyesimba. Eddakiika nsigazza nga 5. Good morning sir. Agambye atya? Okay. Message embuzeeko. Kale ndowooza nja kugifuna abadde ayina kyaŋŋamba naye kale. Siraji waliwo abalowooza nti multi-party dispensation gye twayingiramu mu 2005 eringa etakoze. Wetuba tesobola kukola olw'ensonga nti California yatukubwa mu movement tukyamulina. Kiddemu ekyo. Tukyalina California yatukubwa mu 2025. I mean 2020 nti ne bw'osanga nga oyina memba wo owa pateyo mukalulu oyinza okulonda omulala. Individual merit. Tokiraba ndi Museveni bw'atuuka awantu bamulaga flaga bearer naye ng'alina ne independent naye ono naye muntu waffe kati mwe n'abaleka nga mumunoonyeza akalulu naye omukumwe ng'alina okugwa. Nupo yatuuka e Kamuli yalinayo candidate naye indirectly yawagira Kadaga vice chairperson. Bwe yatuuka mu Kampala yalinamu omukyala Nabila naye bantu bavangayo bahonalewo nambozi nani yaddefe tuli mu Nupu kuba lodimere tuli ku lukwago OFDC eye California gwe tukyalwana nayo. Nupu yatuukako NRM yatuukako e Masaka nga yakubba akalulu ka Mpuuga. Bakada bamulaga tulina instruction oyo mumuleke tumwagala. Abashi NRM bawagira Mpuuga ne waffe baali batubba akalulu ekisugu abenayo ne bajja gakuira disi yali mukyala oyo temumubba bannange naddulyowe NRM yaga nti wano tubbirawo akalulu naye akasozi abaana bange bakakuuma temujja kukawa mulala. Kati oyo California gwe tulina kati California oyo abamu balowooza nti oba tuddeyo movement. Actually indirectly tuli mu movement. Yes. Naye olw'okubanga by the way ne mu movement ebibiina byaliwo byakoleranga mu office ng'era baga nti nakati Museveni yagala otuzza
era teweewuunya waliwo pulaani enkukuutivu gye bakola nga bagamba nti tejja kubaayo public rallies mu open place bagala kugazetinda ebifo studium nnene ogende bugembe okubeera awo rally teri procession ebyo Museveni atya pressure yakaki okwo kwayongereza obubbi kati bwasanga nga nammwe ate mulwanagana ekkubo libagazi oba omutadde ku highway so obuzibu obuliwo nti oba ozzeeyo betoliiwo practically ebiina tebikola ki tebiriiwo kale Walidi ensonga eyo gyogerako ki partly nzikanya ne senior ebibiina biganya kola byazibwawo ku pressure era mwe Museveni tabikiririzaamu yadde weebiri era kyova NRM ni fact eriiwo nanti oyina ekibiina ekiri mu buyinza nga tekirina na headquarter nga tekisobola kukola kati olaba namyalo yali mukola emirimu egyandibadde egy'NRM nga todongo muwa todongo bwe nga secretary general tolinawo omulabira nti ayina emirimu gyakola nga Ssaabawandiisi egizimba ekibiina naye olaba namyalo nga yali everywhere yakola eki kategeeza nti successfully ayina idea ey'okutta pate eyiye NRM abeerenga mu pate ayina ba individual bazimbye nga bali over and above institution even ne mu bibiina byaffe kyovola nga ateekako nati nga senior bwakugambye tayagala tukole rallies ayagala tubeere nga tuli awo ku bibiina twadressinga press conference nga tukomaawo I think for the political players abali mu bibiina by'obufuzi olutalo lwetulwanye lunene okwenshuwalinga nti tulina democracy taliwo ne tumukakabeewo nga mugenda maaso n'okumuyambako okutuukiriza ekigendererwa kye singa twali tumuyambako singa twali tuli mu kuteekateeka emuyambako twandibadde tuli naye twandibadde tukomplayinga n'ebyo byayagala tukole naye wakati mu kubiwakanya nga betuga nti nga 22 ku lunaku lwa Saturday tugenda kubeera Soroti Kwaro Square tuli mu kudifayinga Kaguta Yoweri Museveni tumuga nti ffe weetuli era tusimbudde ne programu yaffe era Museveni tajja bagaana olw'okuba abalabamu omukwano gimu gyali wali mukwano atlist nupu ekubyerale mumuyamba okukuba katonga ne nupu ekubyeralize zaayo era we zibadde ziganibwa tubadde tukivumirira oganti Museveni alemesa atya enkungana za nupu okolaki okubaawo so era mu ngeri yemu naffe tuli mu kulwana nga nupu bwe badde yerwanako nga n'ebibiina ebirala bwe badde byerwanako so enkola ya democracy tugiteekawo kifuba era njala obutakkaanya n'omu ku mudakiika emu kuba tuva ku mudakiika emu beebaza okuba nti batuwadde feedback nti tewali opposition weri tugikaka era singa teriiwo akuba senior ayina engeri gyanakuyiza twalwanyisa ensonga y'omusolo ogw'omutwe yali opposition agamba atya agambye tumanya Apollo webale tuweereza nze ndowooza ebyo byonna bye mulaba mu bibiina bya opposition bwe buzannyo Mwami Museveni bwazaazanya ng'ayawulayawula mu bana byabufuzi nze ndaba nga kye balina okukola kwe kuyiiya engeri gye balina okukolera ebyobufuzi mu mbeera eriwo nze kkula emityana tweyanzanyo tweyanzege tunzika program k'obusinge bulenga agamba nti bonna beegatte ku PLU tebakyalina maanyi n'empuga tumututte owulira tumwegatte kweniyo PLU oba oliawo yo gyalabamu omulama. Good morning bana Apollo multi-party system of government tetuyambye. I support that person who has said it would have been better if we went back to movement system of governance. We are losing potential people who could have performed, but because of their political background we end up losing them. John Mary from Kawanda. Okulwanagana kw'ebiina kweyongera kunyweza Mr. Museveni mu buyinza. Kale ndowooza tusiibule ekigambo kiri kimu kyokka ekisembayo eddakiika tewera. Abalowooza okukyusa President Museveni basooke bamanyi obukugu bwe mu kuzannya popularity. Ebyo byonna byolaba amenyaamenya ajja kuvaayo abagabe bannaye mujimba sasule mbawe n'ebyapa mufune wano ekifo ababodaboda bazze banyaga ajja kugamba lumu nti kati ebbanga lino teri kukola ki awo ayitawo yensonga lwaki olaba kati traffic agitaddemu military agezaako okulaga n'abasirikale abamenya amateeka tugenda bakwatako. So opposition emanyi obuzibu bwayo. Obuzibu bwayo Museveni si bo
bo kulwanagana bokka. Bwana Mulindwa neyanza nnyo neyanzika njagala okuwa bannayuganda essuubi nti opposition eri mu mitima gy'abannayuganda era saagala bagamba nti opposition teriyo eri mu munnayuganda anyigirizibwa so munnayuganda anyigirizibwa eddoboozi ly'okkulu nnyo n'okusinga eryaffe abakulembeze era ebbanga lyobeera nga olina ekirowoozo ekikyo nze nkakasa Museveni ajja kgenda kale tweyanza nnyo tweyanzege okuba nti obadde naffe tubadde tukuba tooki mu byabufuzi otegeere ebigenda mu maaso oba oliawo obeere naawe ng'otambula n'abamanyi ng'omanyi ebikwetoolodde mu nteekateeka y'enkulaakulana n'ebigenda mu maaso bagange nze Prince Apollo Mulindwa Walid Lubega ne Siraji Luwama mebadde abagenyi baffe nkyaleero katwongere okufeffeta tulidda ate tubyogereko bwe tuva ku mpewo aba sports update be bayingirawo mwana muwala Anita Queen of the Mic ndaba yetesetese tovaako akubuulira Euro zitambula zitya qualifiers n'ebirala ate n'emizannyo gya wano bwe ginaatambula nga tweteekerateekera World Cup 2027 baagaliza olunaku olungi mwekuume tukole mubeere bulungi mwera